mukolwa kuba oluvannyuma banzija baatujjamu baatujjamu lwaki babajja mukolo bwe nali ntandika okuwulira omukolo n'okutegeera omukolo natandikira baafulumya gundi eno bagira whatsapp ne bagulawo group yes kati ngenda okulaba nga bagamba kalo introduction ceremony tukwenda kukola meeting bafena mwe tuli baseera ti oluvannyuma ennyo mu wiiki obanga emu oba eyokubiri tugenda okuddayo tusanyuse tuwaddeyo ebirowoozo byaffe nga kirungi nga tuli basanyufu tugenda okuddayo nga batugamba temuli supposed kubeera ku mukutu nga bagamba mwe temuli supposed kubeera ku mukutu nga babajja mu group nga tujja mu group kyokka banaye era ogiddwamu lutwama tulina okugenda mu ggulu maama abalokola abagenda mu ggulu bo we batuuka okwanjula tebagenda gye babazaala simanyi tebagenda gye babazaala atubagamba nannyini mwana ye wannono bakite mumuwa mukisa gwe ye naakola omukolo gwe mwoba mwagala okubeerayo mubeere batemwagala muleke nenyumba eri wano omwanyi naffe yatuzimbira ennyumba efaanana bweti gadeni nene ate tugende tupangise gye tunaabonaabonera koffe munange ne tubabuuza kati nakibuka bw'alijja wano n'akola ye akyawulira ku mutima emikolo lutwama yaddamu n'agamba ne bw'alireeta amagye agalinga eggu asigalayo enasolo ku ssomero asigalayo enasolo bino byonna kubeera kwenjo enteekako bigambo bwatyo bwe yagambye mu maaso ga pulisiti kuba ono ye yagambye ku mukolo ogw'okwanjula nalabye pasita bawa muganda wange nga bagattibwa empeta nemuteeka mu ntebe ya taata nga lutwama yayogera nga ne mwanyina ali awo kitegeeza lutwama kati yakutte obuyinza obwa mwanyina n'abuwamba n'abanga ayimirira abaana ba Nakibuuka n'awamba amaanyi ga Nakibuuka ku baana be Anage mwagala emikolo nagirabye munyongere bu video mbuteremu abali ku HK nabo bongere beerolere kati senga muzzaako ki ku nsonga zino tuzaako ku nsonga zino tukibomekereza omulundi ogusemba tugenda ku church kuba twatuuse ewa father nga twagala kulaba ani taata w'omwana eyeetadde ku mukolo guno okujja okugaba omwana tebabeetegekere mulaba mutya bwe muwaayo bwe mufunayo ko n'omuntu omulala n'agenda bwe babagaana oyo omuntu ayingire Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamualaikum, maze nfuna kusenga w'omwana omuwala ne wanfadde obudde butusibyeko twaze tetuli bweru equipped naye tujja kikwasaganya mpola senga nsanyusa okulaba oli otya yagwa muganda wa taata w'omuwala Carol nedda muwala wange ye Nakibuuka ampita senga era nze senga wa Nakibuuka ng'okyali muto ndi mukulu basenga babeera bakulu naye okyali muto nga walaba dda ne ku nnakabiri gw'omanye ekyo kyekitegeeza obw'obugagga ndi mukulu bali ku HK Media senga bannange mbalamusiza abali ku HK Media Center mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza mwebale kufaayo nnyo okuwuliriza ensonga z'abannayuganda n'ez'abantu bonna tuli basanyufu muli basanyufu okay that is nice kati senga ensonga zino ziri zitya yegwa omukube baagobye ku mukolo twabadde tugenze ne muwala wange oyo ku mukolo nga tusuubira teguliyo engeri gye baatuwa court order
tutuuka ng'omukolo gye guli ati twagize nze nenyingira munda nkuba ebifaananyi nenvaayo nga ndaba tekisaanye nakusaana mukolo kubawayingidde munda mu mukolo babadde tebakusuubira nti oli ku saidi yamma bansuubira kubanga nabali oyo Lutwama mutabani wange naye babadde bakimanyi nti oyinza okukwata ebifaananyi n'obiwa Nakibuuka ate kati bayinza okungoba ku mukolo tebasobola ndisenga w'abaana ndi jjajja w'abaana era n'ensonga eno nagiyingira mu kkolwa kuba oluvannyuma baatujjamu lwaki babajja mukolo bwe nali ntandika okuwulira omukolo n'okutegeera omukolo natandikira bafulumya gundi eno bagira WhatsApp ne bagulawo group yes kati ngenda okulaba nga bagamba kalo introduction ceremony twagala tukwenda kola meeting bafena mwe tuli basebe ti oluvannyuma ennyo mu wiiki obange emu oba yokubiri tugenda okuddayo tusanyuse tuwaddeyo ebirowoozo byaffe nga kirungi nga tuli basanyufu tugenda okuddayo nga batugamba temuli supposed kubeera ku mukutu nga bagamba mbu temuli supposed kubeera ku mukutu nga babajja mu group nga tujja mu group kyokka banaye era ogiddwamu Lutwama ani olwakubuulira Lutwama yennyini mutabani wange naye laki tugiddwamu olwoyo bwe yajja kuno ne tugenda ewa Lutwama n'atufumbira bulungi nnyo ne tulya ne tusanyuka nga essanyu eriri wali era ng'atugamba nti agenda nakukyalako ewo n'atwala omwana we e Bulaaya asome era n'agenda ne tumanya nti tuli bumu twasanyuka nno twavaawo saawa 9 Lutwama oyo n'ampala emitwalo ebiri kati bwe tugiraba ne sisita wange omutaazirako nemugaa naye baba atugjeemu n'ennumba omu ku abo abawala abali ku mikolo kati sisita wooyo nemugamba kiki banze ndisenga waabwe naye ndi mubbeere omubbeere kati maama wange yasooka kuzaala bataata baabo eri mu b'emmamba maama wange n'anobayo najja azaala eno ffe tuli tweddirango kati bwe tutuuka ew'omuwala ono abali kati mu nsonga ne mugamba baatugiddemu ki atugende ewa Lutwama atunnyonnyole tugenda wa Lutwama tutuuka ewa Lutwama amusangayo bulungi nga tumubuuza ye lwaki otujje mwati mwatujja mu gurupu atugamba anti twabajja mu gurupu mujja kukola olugamba mbuulire Nakibuuka ebigenda mu maaso konze ate biki nemugamba netugamba waliwo nsonga ki waliwo obuzibu nze ntandika ku olwo nga brother we yennyini oyo ng'agamba munnange oyo mukolo aba mwana yamunyiigira ayagala omukolo gubeere wano nemugamba yadde omwana yanyiiga sikiwa nti asobola okunyiiga olugendereza olufaanagana bwe lutuukisa okuba nti yanyiigira nnyina obutagaana kumulabako era maama we mbu yamwogerako ebigambo ne bu audio mbuyina bwe yamwogerako konze buluwa nti akati bwana tetubulina naye tujja bukuweereza katumugamba naye Nakibuuka bwagamba nti omukolo wano tegujja kubeerawo lwaki temufunye ekifo ekirala bwe kibanga ekitagobwa ewaabwe w'omuwala wafunda bazize ate munange nga mugira mukyuse venue mukwatagane ne Nakibuuka Lutwama yatuddamu n'agamba omuwala kyanasalawo kyenja okugenderako kumbe yasalawo tuba tuli awo basisita be nga bajja balokole nga bagamba bati ffe omukolo gulina okubeera wano kubanga ffe tetugendera ku nnono ffe tetwagala bya nnono tuli balokole tulina okugenda mu ggulu maama abalokole abagenda mu ggulu bo we batuuka okwanjula tebagenda gye babazaala simanyi tebagenda gye babazaala atubagamba nannyini mwana ye wa nnono lwaki temumuwa mukisa gwe ye n'akola omukolo gwe muba mwagala okubeerayo mubeere batemwagala muleke
Ene ennyumba eri wano omwanyi naffe yatuzimbira ennyumba efaanana bweti gadeni nnene ate tugende tupangise gye tunaabonaabonera koffe munnange ne tubabuuza kati Nakibuka bw'alijja wano n'akola ye akyawulira ku mutima emikolo Lutwama yaddamu n'agamba ne bw'alireeta amagye agalinga eggulu koffe era nze bwe nali mbasiibula tumaze okutegeera nabagamba bannange kintu kino kirabika kirimu obugazi bwe tutategeera naye muddire mwe bamaama omuwala oli abawuliriza okusinga maama ne kojja omwana ono mumutuuze mumubuulirire mukwatagana naye bw'aba nga asalawo okuteeka wano omukolo mukwatagana naye nga mukwasagana nnyo nnyina mukolere emikolo awalala oba mugitwale mu gadeni oba mama we gadeni ejja kukola mukwatagane nga tuvaayo twavaayo nakiro infakiti kiro saawa nga 4 nga tuli mwezi ensonga nga tudda waka atandika kuwuliziganya n'oyo namugamba bino byempulidde ngagamba nange nze saagala mukolo namugamba omukolo ab'eŋŋanda bamugambye bannyina bamugambye buli amugambako bw'abanya nti essimu eneeze kumbuulirira blocking kwegamba tayagala kumanya Lutwama era Lutwama tayagala kumanya mu nsonga ya mwannyina teyayagala kumanya teyayagala kumanya naye ng'ensonga gyawa temuli just bw'ayamba omwana alinga agamba nti omwana talina bantu be mwannyina amugamba omwana alina bazadde be ate ye agamba bw'amuyamba amukolera omukolo gugwe kwegamba yeefudde yalabira Nakibuuka abazaala omwana kati era kyova olaba bino byonna byapangiridde okutuuka okukola emikolo nga tekuli maama wa mwana bw'amanyi nti ddala Nakibuuka ye maama w'omwana n'akola omukolo nga talina na senga gwe bamulaze olaba nga alina ekintu kinene. Kale nze ebyo mbadde mbimanyi mbasenga ng'ebukojja sibimanyiiyo basenga be batera okubeera n'obuzibu bw'atyo ng'asalawo ng'akola omukolo gwa mwannyina mu mbeera ye gyawuliriramu ku mutima kubanga kyavudde ku ntobo ya mutima gwe bw'obanga bakubuuliridde ng'ate naawe kyokola okimanyi omwana wa Nakibuuka nga mwazaalibwa naye mukoze naye n'okola ebifaanagana bwekiti Nakibuuka n'atabeera ku mukolo gwe wategeka luli n'essaawa eno gw'embaga taliiko kuba ne kwakaasi ya moolo gye mugenda okuteeka omukolo tagenda kubaayo era okimanyi tajja kubaayo awo nze mba neewuunya duniya neewuunya abantu balina emitima kati gw'oli mutabani we wagezaako okwogera naye anti lwero olunaku lwe twayogera naye nze nina ne audio bwe nalikodinga nga mbugambu musindikira mugamba ngumba omwana ategeregane ne maama we mbuyina naye kati ye yaddamu ki simanyi oba yabusoma nempandiikira omukyala nempandiikira omukyala mukyala we audio era mbuyina nemugaba bannange wumbe omwana addiringa nene nnyina lwali olwo nga bampeereza bu audio obwanyiza omwana bwe babumpeereza nga mbuwuliriza naye nawuliramu ekigambo nsonyiwa nze kwe nasinziira okubaddamu baŋŋamba ani yagamba nti nsonyiwa mami obu audio bwe bagamba nti bubi nnyo kwe bava okumukolako obulabe babunsindikira era mbuyina kati bwe babunsindikira nga baagala bawulire ekifa mu nze mbu bakisindikira omwana naye nga biyita ku bbo nange nga nkikola ambuulirira mwana era mami mbuyina babunsindikira nembulirira omwana naye nawuliramu oyo bwe mba nabasobya era nze kwe nasinzira ne ngamba maama bw'aba yakugamba nsonyiwa nawe mugambe maama nsonyiwa kuba yakusonyiwa mama ye yetondera omwana ye nkayina babumpeereza mbumbuulirira omwana oba babimuwasa amanya kati luvannyuma ennyo nabufuna amaloboozi n'enzizaayo naye nga baweereza bali abagambe bajja buweereza omwana oba babumuweereza oba tebabumuweereza sama kubanga bagenda okubiŋŋamba ebyo mbuweereze nali njagala nsooke mbuweereze na muwala agenda okusanga nga bulokiize omuwala yakubuloka yes kati nembuweereza ku bana nembuweereza ku bana ababunsaba bamumuweereza oba babumuweereza simanyi kati wayitawo ennaku nga 3
omukyala w'amaka gali agalutwama nga nkubira nga bwe yankubira nga ngamba omwana yakuzeemu konze mwaŋŋambye nti buntu buyitire eyo budde eri nambiru yajja okumbuulira omwana byazzeemu naye nga nabusindise kati ne mbuuza mmwe yabazeemu ki omukyala yaŋŋamba yagambye tasobola kwetonda konze kiki tasobola kwetonda ne mubuuza ne mugamba naye tasobola kwetonda bigambo bye namugamba yetondere gwe bw'abanga maama yanyiiga naye oba yanyiiga bonna beetereze omwana asonyiwe maama ne maama yayogera nti nsonyiwa kati omukyala n'agamba tasobola kwetonda mukyala oyo w'amaka ago akati ne mugamba naye musazeewo mukolomu agwa mwami Lutwama kati ne mugamba musazeewo mufumbize omwana nga maama munyiivu tajja kubeera na mukolo baani abagenda okuwembejja omwana oyo nga bamaama nti ayina baganda be ye mukyalo oyo nenga okay siri ku side eyo bannange era nze sijja kulya bintu anakibuuka ku nyiivu era saabiridde kati watuuseyo ku mukolo gwabadde gutya omukolo gwagenze mu maaso ne bacacyanca ne bacacyanca ne baleeta ebintu byabwe ngaera bw'omanyi omukolo gwe gutambula naye ani yakoze nga taatako gwe omukolo musumba bamuyita biyinzika yakoze omukolo yebba wa sisita wooyo kati batuwe batambuza ensonga naye omukolo gwatandika saawa mmeka gwe wayingira saawa mmeka nze nayingira saawa 7 bwe babagobera bano abo awo ne gugwa mmeka ne tuvaawo twaliwo paka saawa 12 ng'oyo ali bwerwa wewewe ne tufuluma ne tudda ebweru ne batandika ng'ali bwerwa ataami nga bwe walaba ataami twavaawo bwe twavaawo nga saawa nga 12 kitundu awo ng'eri endongo zisindogoma kati baganda babalala bajjajja b'abaana bo baaliyo nga bakkiriziganyiza n'ensonga eyo abajjajja b'abaana tebaaliyo gwe wekka eyaliyo bajjajja b'okusayidi y'omwana kusayidi y'omwana Carol tebaaliyo ate bajjajja kusayidi yammwe bajjajja kusayidi yaffe tebaaliyo ne bakojja abamu tebaaliyo era bo tebakisiima bakojja abalala bakulu b'oyo Lutwama tebakisiima n'omulundi tebajja ekitegeeza gwe jjajja weka kusayidi ya maama eyaliwo nze jjajja eyaliwo nga nziza okwetegereza embeera bw'etambula omwana ono ddala yakkiriza okukola omukolo gwa munne era Lutwama abadde mpagi nene mukolo ogwo nene naye teyandikoze bwatyo mwanyina kantu katono nnyo kugamba mwana obireese ebintu njagala nnyo okukolera omukolo tulonde awalungi maama bw'abanga akkiriza amukiriziganyiza ye yandibadde awumbawumba omwana kuba omwana abadde amuwuliriramu n'awumba omwana bino byansi n'amuzza eri nnyina kati alinga ayawudde omwana ne nnyina oba n'abaana ne nnyaabwe kompulitire babadde bagenda basima kati ayawudde nakibuuka ku baana be kuba n'omulala ajja kukozesa eyo kyasi ajja kukozesa kyansi kubanga abimanyi bye bapangapanga kasita waali ayawulidde ddala naye akoze bubi mwebale kutulaba mwebale kubeerako tulina essenga wabano olunaku olwaleero senga abeera jjajja wa Carol senga wa maama wa Carol ate nga tugezaako okubeera nti nemboozi eno tujjekkaanya kati gwe okuva lwe bakubulokinga mukulu Lutwama awo we wakoma okutegeera nzo bwe bambulokinga mukulu Lutwama saddayo kumuwuliza
ne buntu bwe namuweereza nga muconnectinga noono teyabusoma kati mbuweereza omukyala nsuubira ajja bugamba ajja busoma annyonnyola omwami omukyala naye nangamba toddayo kuteeka kuno buntu era kabundi buntu ne mugamba amasiriddamu kuba badde mmanyi ne mugamba mbadde mmanyi nti omukyala n'omwami babeera awaka nga waliwo obuzibu mu butemeramu enempenda naye maama nga buŋambye era saddamu kubeera yansindikira ka audio saddamu kati okuva olwo saddeyo bawuliza nensigala n'omwana bw'atema omulanga senga enda kwetta mwebuli muno neŋŋamba ye tukole tutya senga nkoze ntya omwana wange sadde ayagala akusanyuya nga bakoze bubi nga tubeeraawo baŋŋamba wakiriyo banzigulewo omusango era emisango twagiggulawo gyekino ekitambula bwetyo nga tutambula omwami n'amalirira okukola omukolo naye neewuunya nakati nkyakyewuunya omwami oyo mutabani waffe nga twatuula mu ddiiro ne tumubuuza brother wo bw'ofuna obutakkanya n'omwana brother wo n'amwetoolola n'amuteekako olugo omwana n'agamba ngenda kukolera mukolo wa taata nga gwe yakukyawa owulira bulungi nga brother wakikoze oli ategeka omukolo omwana takyayagala nakuwuliza owulira bulungi siwulira bulungi era kyenyiriza ddala bwatyo bwe yatuddamu naye bw'oba waddamu nti naawe towulira bulungi lutwama kati olowooza nakibuuka yawulira bulungi essaawa eno n'olunaku lwe wakola emikolo gwe wali eri osanyuka nga yaali eno akaaba amaziga ng'era oli musanyu naye kirabika bwekityo bwe kyali kirina okuba mu duniya muno nti lutwama gwe olikola emikolo gya kalo naye tewagikoledde kuba matuufu basenga babadde babicupuli bataata babicupuli mwami biyinzika si wa famire ya kalo oyo pasita biyinzika senga yabadde maama teyabadde ku mukolo nakati mugenda okugattibwa enkya maama taliyo senga taliyo n'abazadde ba kalo tebaliyo abatuufu mwapanze naye katonda bw'abanga bwatyo bwe yategeka tetujja kigaana kubanga ayinza okutegeka n'agamba nti kati senga olwaleero sisula nsula kati enteekateeka za mukama tetusobola zijjawo katubasabire emirembe ffe tetulina nnyo kyamaanyi nnyo tubadde tunoonya okubeera nga omwana abeera bumu ne nnyina naye bw'obanga bwotyo bw'osazeewo kubanga omwana yatuuse okugamba maama we tinze n'erinnya lya Nassolo mu maaso ga faaza erinnya lya Nassolo ngenda ddi ejjako nze ngenda kwetuuma lyono era nokundaga muntu asigala ye Nassolo maama yagambidde wali maaso ga faaza nimbye kundaga muntu asigala ye Nassolo kusomera asigala ye Nassolo bino byonna kubeera kwenjo enteekako bigambo bwatyo bwe yagambye maaso ga pulisiti kuba ono ye yagambye ku mukolo gw'okwanjula nalabye pasita bawa muganda wange nga bagattibwa empeta ne muteeka mu ntebe ya taata nga Lutwama yayogera nga ne mwanyina ali awo kitegeeza Lutwama kati yakutte obuyinza obwa mwanyina n'abuwamba n'abanga ayimirira abaana ba Nakibuuka n'awamba amaanyi ga Nakibuuka ku baana be yawambye nze ndabira ddala yawambye yawambye kati baganda babalala bo baliwo era nabo bawambye kubanga abo basanyufu nnyo baganda b'oyo basanyufu nnyo abo tebalina na ttabu bagamba Yesu yakoze era twasabye Yesu akikoze tebawanika emikono Yesu akikoze naye ajja kikola paka ku ssaawa esembayo kuba naye bamukomerera yazza emisango ne bamukomerera musajja wattu teyasobola kwenunula kakati senga w'abaana olinayo kyomanyi lwaki omwana oyo tayagala kukolera mukolo gye bamuzaala waliwo ensonga yonna neekusifu
ensonga eno waliwo enneekusa sigenda kukolera waffe mukolo basawo nze sigenda kukolera waffe kubanga saawulirayo olinako kyewawulira ekireese obuzibu mu bintu bino Lutwama yeefudde nti yamanyi abazadde famire y'omwana gye yafumbirwa kati ate gye yazaala abaana Lutwama yeetutte nti agimanyi mu kugimanya lwaki yeetutte nti agimanyi abaana bano abalenzi bali babiri Musisi bbawo oyo be yaleka omu ye musika baamusibye ali mu kkomera lwaki mbw alina emisango gye yazera gyali tegikwatagana na bya muganda we omulala nga omuko waali eyatutte enkoko waliwo misunderstanding ez'enjawulo obutategeeragana obw'enjawulo mu baana mu baana baafuna okubuzaabuzibwa emabega okubuzaabuzibwa waliwo omwami yabeeranga awo wenyini awali amaka agandibadde gategekebwamu emikolo n'atuuma abaana amannya nze manyi bye bibatabwanya mbu bampologoma ate ng'abaana balina famire yaabwe oyo omusajja yajjawo nga omwami oyo yatuuma amannya ag'empologoma wali yafumbirwawo bufumbirwa ewa Nassolo eyakuza musajja oyo gwoyogerako omwami wa Nakibuka we yamala okufa ye musajja omupya yajjawo mwagamaka oba yasika nedda waliwo omwami gwe bayita jjajja abaana bali jjajja waabwe abaana bali eyakula ne kitaabwe n'abazaala abaana abo abalenzi n'abaleeta awo omu yakulira awo yandibadde ng'omusika woono Musisi taata wa Kalo kati omwami oli gwe bayita jjajja gwe baali bayita nti ye taata wani woono Musisi kati bo bamanyi nti luli oludda olw'omwami oyo omwami oyo eyafa infact tebamuziika waawo yali azze kufumbirwa bufumbirwa ab'enganda zaabwe ne bamutwala n'olumbe nalimu nga tuwabya olumbe ne bamutwala n'abaali ab'enganda zaabwe kwegamba Karo awulira ng'ebizibu ebiri ewaabwe bingi anti kati misunderstandings zino ezibatabula bagamba bw'ate bo booli omwami ate maama abagamba yadde abaami bali bagamba temuli baawano bo bali ne batwala kati ettaka lino lya Nassolo liriko abasaidiza Nassolo bagoba woono Jjuko eyasikira taata wa Kalo bamugamba ddewo ate be bamanyi bazadde baabwe Jjuko yalemo yali mu kkomera abaami bana bagamba Jjuko ddewammwe Musisi wano yajja bwati ne bwati tukuzzeeyo takkiriza kati famire gyeri maama bw'abagamba famire gyeri ffe tuli beeno ewaali omwami yali bba wa Nassolo kati bawoza mbw abatagaza era twabadde wali ewa faaza nga balinga abagamba nti atutagaza atuzunza neerinze bwe nalowoozezza ate ng'ono omutuufu era famire ogirabye bweri ye mwana kati addidde obukyawe naye butamwagalisa kumanya wa buvona buddo bwe eyo ye misunderstanding kati ye kojja n'agamba anti kati awo Mukama n'awa Lutwama okuyamba era yagambye nti nayambye baana nayambye mwana ate omwana bw'anaaba amugambye nti nze ndi waawali simanya wa Toomo beddira mpologoma wanaamubuulirawa bano abaana abavubuka abaasika bagamba ffe tuli wano ate mpulira Jjuko mpulira Nassolo abo sibalangira balangira naye balina era omuziro balina omuziro
kati omwami oli oli yandibadde nga eyakuza musisi kati maama waabwe yaba alina okubibanyonnyola babitegeere onoobibanyonnyola nga waliwo abakola bw'ati guno omukolo gwe gwabadde gugenda okugjayo ekinyusi abaana batuule ku mmeeza n'abantu baabwe bano maama baintroducingeyo beetegeere oba bagagga oba si bagagga naye nga bategedde ewaabwe gyewali era abo betulwadde nabo be bazadde b'abakalo n'abalala gye bali kati kojja yataddewo omugongo abaana bano okufuna omukisa bonna nabali abato okitegedde okitegedde kyenkugamba nze nakirabidde ku kyaki atugenze ewa faaza nakitegeredde ku kyaki naye famire zirina ebizibu naye katusabire nnyo famire kubanga famire nyingi nnyo ziganya okukolagana ku nsonga naddala ez'abaana nga bagenda okufumbirwa ezo mu bintu bingi nnyo amataka bwekiri ate nze mbadde nsaba ekintu kimu eri abantu bonna bw'oba omanyi nti teweddira nkima toyingirira mikolo gy'abankima tekinyuma bw'oba omanyi nti oli mulokole ate toteekawo omugongo kwatali mulokole mulekere eddembe lye bantu naye bakulembeza obulokole okunyigiriza abalala bakozesa obulokole okunyigiriza abalala nga bo balina ekyabwe kyebakola ki kyebayisaawo kakati ono omwana ali bbali wa mukolo songa lwakuba balokole ate baganda be beyita abalokole alokole fe tetwagala ebyo nabagamba bw'abanga nanyini mwana wa nnono muleke akolere omukolo mubyenno emera mbeera nakibuuka eyo tebajja kuŋŋanya tebasobola kuŋŋanya kubanga nakibuuka ndi naye nze sobola kulya bintu bya nakibuuka nga nange ndi muzadde sisobola ate ndi senga waabwe lwakuba abamu bamboola twafuna oluyombo n'abamu ku abo abayita abalokole ne bannangira balangira nembaga ekyo si kyekikulu kulumya munnammwe ekyo si kyekikulu siri sikyaddamu sisobola kuddamu mambe era ndi eno wangu kirungi mwanyina ze yanjagalanga era mami we yali mweru ffe twazanyanga naabo nze lwakuba ndaba wano zenna emyaka 6 twazanyanga ne balutwama tuva ewaabwe tusoma nina emyaka 6 zanyini fakti zaabwe zenajjo katonda nga akuwadde ekisa ampadde ekisa kwerekereza nze simanyi kugendera ku bintu era nze ekitankwatako nnyo kyesimanyi sikirandukira kyemmanyi nsobola okirandukira kati ate kasikiini ko kakola otya kasikini era nsiiga Victor ne gundi petroleum jet teweteekako bingi sibisobola munnange moviti kubanga emyaka 6 munnayo okubanga ofaanana ne food supplements neteekamu ezo najazifiirako weteekamu Alliance Innovation Global mazima ezo zemmira mwaka ku mwaka zina nyingo zona ntereevu lwa food supplements bayina types zonna ez'amaaso ez'ennyingo zirongosa olubuto ezigira eno munda gundi nabaana enjo mulungi nnyo kyokka bannange tokubye kalango obuulidde kyokka ofaanana muganda wo okukamala kyava akutyoboola alabira ddala nga tolina kyojja kumukola kyokka banna yoyo mukyala we muganda wo ono mulenzi kufunye muka muganda we yalondera kufaanana abasajja baagala nnyo okweteeka mu bigere by'abasisita baabwe kale naye ekyo kankireka otudde ku mulamwa mukama
kyaleeta togaana era katutambule nga bwe tutambula tukomekkereze. Mukama alina ensonga ze lwaki ng'agera. kino kyabaddewo naye Mukama alina ensonga nnyingi bw'aba agera. byekosezza Nakibuuka. Bambi netuuka n'omuleeta ku bukedde. abawala bana n'omulenzo abalala buladda w'omukulu akulira n'ekika ye yabigaana n'amugamba lutwama tukola ekyo lutwama yagaana Yawaayo n'ebbaluwa mu kooti. yawaayo n'ebbaluwa mu kooti. Ffe tetukkiriza mu kalukya yaffe. Famire yange yonna singa ogiraba teyazze. teyazi Omukutu guliko abantu kumpi 4. kyebagamba tewaliyo bakatikiro ba bika babe emikwano gy'okukyalo n'abo baawulira Alonderera balonderere. Nga kyafa mukolo kubeerako mu nju. omukolo gugwe Annange mwagala emikolo. Kuba yayagala ennyumba ye bagirabe. Bwe yazimba tewagirabye. Nagirabye. Munnyongere bu vidiyo mbuteremu abali ku HK. Nabo bongere beerolere. Kati senga muzzaako ki ku nsonga zino? Nkya tugenda mu tuzaako ku nsonga zino tukikomekkereza Omulundi ogusemba. gusembayo tugenda ku kyaki kuba twatuuse ewa faatha nga twagala kulaba ani taata w'omwana eyeetadde mu mukolo guno okujja okugaba omwana. Tebaabeetegekere mulaba mutya we muwaayo bwe mufunayoko n'omuntu omulala n'agenda bwe babagaana oyo omuntu ayingire. Katonda yakyaliko. yakyaliko Oyo agenze kuba kakiwandiika. gendeko ewa faatha Muwanike omukono. Sirabangako ku mbaga gye bawanise mukono. Genda sooka kugiraba leero. baziwanika Bagiwanikanga. Omuntu embaga neekomaawo. Neetayeyongerayo. bagiwanika yabaali bagiwaniseeko sibalabangako nange nga Onsanyusizza nnyo ku myaka 6 bw'oba ofaanana bw'oti. Nkwegombye nnyo. 1964 Honestly, me I'm very honest. Emyaka 6 ogimanyi. Ate ng'ozadde ne ku baana. nazaala 5. Wow. Akaviiri ka humani kasikiini. Batugamba mbu olususu lukula olwasenga ndaba terukuze. nekugamba food supplements alliance and motion group buli mwaka Weteekamu mani. ndekayo okugula akagoye akasembayo ebbeeyi Zakalyafe tali mu kinaana. Omubbi w'ettaka ali mu kinaana. Mumundageeko naye mulabe. Nagala famire njubidde. Abalungi abatula bonna kolaleero enkya tukeera ku kyaki. Zigenda kuba mbatuusako updates zonna nga bwe zirina okutambula. Mpozi kyaki eriwa? Christ the King. Wano no mu tawuni banaatukkiriza okuyingira. Munandaga omugole kubanga naye kati mulabye mu bifaananyi. Lwakuba omugole bwe bamubikka ebyo bye bamubikka oyinza obutamutegeera bulungi. Okay. Kati ndowooza twesangeyo senga w'abaana olaba otya? Tujja kwesangayo. Olinayo obubaka bwonna bw'owa eri abazadde? Bazadde banno ensonga ng'eno ng'etuuseewo bagikwate batya? bulijjo ensonga eno bw'eba etuuseewo buli ludda luwuliziganye ne waalwo luwuliziganye kuba munno takkiriza nga olaba yalina obuvunaanyizibwa obunene ku kintu kye muwulirize takuganye kukola mukolo omukolo gukyuse kutwama yalibadde akyusa olw'obulungi bwa mwannyina omukolo ne gunyuma kuwuliziganya nakutegeeragana nakuwaŋŋana kitiibwa Lutwama teyawadde mwannyina kitiibwa yamulengezza nti asobola alina amaanyi. Ye mukulu we? Ono ye mukulu we. Ka brother ko kakusumbuye. Olidde. Nze Faizo n'omala nkola ebyo ebintu anankola ki? Sente zigwawo kubanga zirabika ze zijogesezza omwana wa mwannyinaze naye ziggwawo ate obumu ne busigalawo. Buli muntu awe munne ekitiibwa oba mwavu muwe ekitiibwa ako akantu kaak'obwavu bw'aba ng'okeekazzeemu kamulekere
akatetenkanye ak'obwavu bwe Yambala engatto za munno. sekono tawanyisibwa kati ddala mikolo bw'anaagimaliriza kubanga yazze ewa puliisi n'agamba oyo nze oba nayogera ekyakunyiiza nze sikuyinaako buzibu kubanga amaze omukolo kolabanga oyo mujoozi oyo simulinaako buzibu bakwataganye batya paka ewa puliisi anti puliisi twamulumbye n'abayita tumunyonyola n'abayita kati ate naffe n'atuyita twenyonyoleko yawulire omupi w'ettaka ku myaka 80 obbooti ettaka myaka 80 obbooti ettaka like akyali mukumu bannange sente bwe bibeera live band etandise tujja kubeera tubaddira omulundi omulala mwebale kulaba sinyosenga nammwe mwebale kujja mukyala nakibuka munebalize nnyo yebale kukola ki kunkolowinga era olwamugambye nti nze kigozi teyazizaako mukono yaddukiddewo misinde ajagadde yangambye babuloga bangi bamukubidde essimu nange naffe tubeera n'abatwagala leero nkakasizza kale bannaye mutukirize tubasiibule yenze hadi